Yesu ketugenda maso Bumala Studios natega bulijjo isola about Bumala Films entandikwa filmu genda maso tolikedde episode 4 eno sagala ekendi osubatandika butandisi Nalu Williams akomyewo twagala kubanga tumenya bikije biyinza okubanije bigwera ne sinema yaffe eno tukyatandika butandisi Mubiru Akram akomyewo nga Lubanzi entandikwa filmu egenda maso nagamba isola about this one VJ as usual Kasirye Johnny Boss ku screen sagala osubwe entandikwa ekifaananyi tugenda maaso part 4 nakazi Edith nga next screen kwali tutandika butandisi tukoma okulaba ng'omuwala ono amanyikidwa nga Amira mu Bwakabaka bwa Bonga Bo alabika akwatiddwa mu lya mmere ekisa era ng'awulira nti mu lya mmere oli emulanga gwe yalinga akuba okubanga anoonya obuyambi okutaasibwa na biki byonna yaraba nga yeyeka ayinza okulekanya ayambawo tutandika Amira episode 4 tutandika butandisi egenda maaso kakati ku mulundi guno twatandikira erudda batugamba Nalu Williams yakuwandikira script eno tuli ku stage ya boda boda locations zakoleddwako Matias Sali ekyali ntandikwa waye customer ogenda Nakato Blessing editor wayo okugenda njagala nnyo neera nga bw'owulira kino kyakaama saagala otunula eri bonna balabe bamanye nti akasente nina katono kake kowulidde nzijaawo mwana saakuswalira wano ziba 3 eyo gy'ogenda mu katoogo twalina nange kale tugendeyo n'okomyako wali Iraguha Moses entandikwa firimu egenda maaso mutaka anoonya emirimu gimubuze Busula Rafael director wa firimu eno egenda maaso emirimu gibuze kati abagenda nkuwulira bulungi unaafuna essimu ababoda bakwata nnyo amasimu bavuga mukwate omugambe oyo nkyavuga muŋambire nkyavuga onaavuga linda nga beeyongerayo kakati baavugira nno ddala ono gye yali agenda yonna oba wala ye mwavu yatalina mulimu yabonaabona yakaaba ennyo kwega mu bufunze cry baby akaaba nnyo muŋaŋazi munange boda boda ng'ereeta omuŋaŋazi ono emuleeta eyisaawo ne bajja batuukira erudda ono kwe kugivaako kiri kiti akasente kandeete kwata zegambye ono we yawaayo sente yatambula butambuzi bw'atambula ono kwe kuvuga katono n'ayimirira wano maaso simu egitutte kale nange owa boda ono agenda okujjukira musajja ndekedde essimu ye agenda okudduka akomewa musajja amuwa essimu boda zidduka naye tezenkana nnyonyi omusajja abuzeewo ate owa boda ku supiidi eyo ey'ekizungirizi kijja kitya yatunula yetegereza teyakitegera naye kenyini ng'omuntu ekyatandika egenda maaso eno sagala bakunyumirize tosande kusubwa efirimu egenda maaso nga bulijjo ku Momies Productions aziizo nga yeeyongerayo akasimu bakamulekedde sajja waliwo ayinza okunangira namubbi essimu nampita omubbi nendaba abantu kunoonya na miggo kasita yakampadde simanyi lwaki akeerabidde oba gwe muzeego ogw'okwerabira amulese kukuba ono kyakola ng'akwata ekkubo nga yeeyongerayo kati munange musajja mukulu akwata ekkubo ku lwakomawo ewaka akawungeezi omukyala ali wano ava kunoonya emirimu aginoonya nga mpiso omukyala agenda otunulira omwami sebo kulikayo nnyo munange vuddeyo mukwano oli otya munange oli otya mujebale kiki maama omulese atya maama mulese jukira bayombyemu era yabadde agenze kwogera ne maama nti woba nga tewasooka kubaawo mbeera yonna nazaalanga maama okubanga ateesaganya ne mukamwana kati ono yabadde agenze amulabule kati era yakomewo n'amugamba maama tagenda kuddamu kusumbuwa kuba twogedde mwenga ekituufu tebadde kwogera yabadde okusika muguwa n'amugamba era temugenda kuddamu kuyombagana
okuva leero buli kimu kigenda kubeera bulungi ddala. N'amugamba era waali yeekomeredde tagenda kuddamu kuyomba naawe, taddemu kunyombesa nti atajja kuddamu kuyombesa. Banange oba okikozeeko tebane maama nange saagala kuyomba nenyala tukanye amuvumudde okuyomba lwakuba nkomyewo enjala endi bubi, enjala emukabba, enjala emuli bubi kyensobola okugamba baabo. Kati ng'amugamba nti okukomawo kyogambe wamaama tolina kyoliddeyo. Emboozi eno gyanyumya aginyumyanga nti eri gye babadde bagenze kunyumyanga abantu, naye omwana ono agenze n'akomekkereza nnyina n'enkolagana bweba yakuggwawo kibeere naye si mwetegefu kulabika ni ayisibwamu amaaso naddala ku sayidi y'omukyala nga maama we yagenda maaso n'omukola ekintu muddulo. Era omwana omuwala ono yeebaza nnyo namunange weebale kyokoze onkoledde bulungi, weebale nnyo weebalire ddala. Bw'obanga oteeseza ne Nazalange teri kuddamu kuyomba, yateesa ne Nazaala teri kuddamu kuyomba, naye nga kubadde kuteesa kuli biri bibadde biragiro. Yalagira maama we tuddamu okuzanyira ku mukazi wange. Kaakati munange akadde katambula. Musajja mukulu ali wano. Musajja andekedde essimu. Jjukira ono mu bulamu bwalabika tabadde na ssimu. Omanyi obwavu buba bunaakuluma ne bukufunza bwe buti busooka kuggalira n'obanga n'essimu tolina. Kati ali wano yeebuuza ekyokubanga mwavu ate tateekeddwa kubeera mubbi. Kuba omuntu bw'akulekera essimu ye nga tagenderedde oba ogenda kukola otya naawe tuba mubbi gwe aba agirina. Naye omusajja essimu eno ngenda gimuddiza ntya? Awo baateekeddwa okuddayo ku stage. Olwo nalwo lwabadde lugendo lulala. Jjukira olugendo lwabadde avaako lwakukomawo kuva eri maama. Kati agenda okulaba essimu aginyiga essimu teyaka. Essimu nga teyaka. Bannange nze atakyalina ssimu kanuuka kyajinga entya. Kuba kakati oba oli awo nnyini ssimu asobola oggikubako n'omugamba n'omulagirira wooli gwe yagironze. Kino kiringa kulonda. Naye kati nkoze ntya? Oba ntwala eryanda bali nkyajingire kuba kati abantu awatali kyaja kwe kujjajjamu eryanda atwale bamuteekere ku kyaja zino ezikyajinga. Essimu terina lyanda. Essimu terina lyanda. Essimu eryanda terina abaami n'abakyala. Essimu terina ki? Eryanda liriwa? Eryanda kwe kuteeka wali. Ono n'asooka ne yeebuuza essimu eno sinnagisumulula, naye omusajja yampadde essimu yabadde agyogererakwo. Essimu eno ebeetya nga yogera nga temuli yatyamu kwe kugikanyuga wali. Bannange essimu ate yogereramu omuntu. Abaana bwavu bwe buntuuse ku mutwe. Obwavu bwe buntuuse ku mutwe kati butandise n'okundeetera okulira. Gwe apaana apaana yagamba tekisoboka. Essimu teyinza kubanga ekola ekintu ekyo. Essimu teyinza kunkola kintu ekyo. Essimu erinza okuba erimu ebyawongo. Ali wano yeeyogeza. Essimu oba erimu ebyawongo. Ebyawongo biringa ebyawongo. Omusajja yalese essimu naye saategedde engeri gye yabuzeemu n'asooka agimira. Naye ng'atidde evuddemu eddoboozi ly'omukazi oli yabadde agyogerera mu teriimu lyanda ayagadde ogikyajinga tekyajinga. Ngenda kukola batya? Tukyatandika episode ey'okuna. Kati munanga akawungeezi ako beebaka. Beebaka ali wano yeebase n'omukyala we n'obwavu bwabwe bubaluma. Emifaliso bukunkumuka. Kati essimu gye baagambye etayina lyanda. Etakyajinga. Evuga ate yakkerere nnyo. Essimu erina kkerere mungi.
kati kyava yejjako omukono gw'omukyala agenda okwetegereza gwe sooka olindeku kiki kyetuliko omukazi akasimu yakataddemu eryanda lwaki kayina sawuti mpitirifu najja akalonde wetegereze ogenda okuwulira simu omukazi ayitamu wangi ejime senkayi waliwo amunoonya ku simu ate eddoboozi lya mukazi munnange wakaabye nga tuwulira weetaaga obuyambi era munnange ne tugaa tuteekeddwa okuyamba senkayi waffe omulungi senkayi saabakaabi senkayi jime wange n'agamba essimu eyo yaffe wabula ffe tuli wano kuyamba baani bo ffe beffe abakufaako munnange essimu eyo ogenda tandika ogikozesa era ebizibu byo byonna bigenda kuggwawo ku ssimu ogenda funa akasente ku ssimu ki ku namba ye yali enkadde wadde teri mu ssimu ffe gye tutaddemu omuntu yenna okukubira ku namba eyo eyitamu wadde teriimu essimu ya byamagero essimu bwemala okuyitamu nyinza okuba nalogeddwa kuba kati nyinza okuba ndi muloge buno obusirusi bwange si busikire ono maama gwe nayombye naye yankolimidde temuli lyanda temuli layini naye bamugambye bagenda muweereza obuyambi ku layini mweri layini wadde teriimu tagiraba era bwakanyiganyiga tekaaka ne bamugambye embulayini kwe kuli essente ajja kufuna obuyambi era ne bamugamba akozesenga layini ye eri enkadde omukyala kyava azuukuka owaayo oli bulungi ngeni gw'owulira nkubanduulu essimu eno eri anonymous and mysterious wabula kuliko omukazi ajogererako ayagala okuyamba waliwo omukazi yali ayagala amanejinga omutima gwe omwami ono buli wadde ali mu buzibu era tamanyi ngeri gy'asobola buvaamu ebirowoozo biri ku ki ku ssimu lwaki essimu eno budde bwa kiro n'agizaawo ng'akwata ekkubo ng'azzaawo essimu yakwata ekkubo n'azzaawo essimu weetegereze sineema weetegereze sineema kati tudda mu kibira kya Bongabbo kati ekisinga okwewuunyisa mu nsi eri eya Jime gyali Senkaayi bali kiro beebase ne mukazi we budde bwa kiro eno mu nsi y'abana abamisambwa tebuziba mu nsi y'emisambwa tebuziba ono aba ali wano omusambwa magondo go ne gujja kiki naawe namukanga ebirowoozo nga bingi owaayi ono agenda omwetegereza ng'ono essanyu limutta ofaaki essanyu limuli bubi ng'oli musanyufu byawa toŋŋamba nti obadde olowooza yamugamba toŋŋamba nti olabika olowooza ku lubanzi awe siya lubanzi bamulowoozaako lubanzi si gwaliko lubanzi namugamba nze tummalaako mirembe ojja kundeeta obuseka ate nga seetegese ensanyu likutta lyakyo ono nno si mwangu wakuseka tatera kusanga ng'aseka amira tatera kusangika ng'aseka ate bw'obazuulamu ki kati ng'amugane lwaki osanyuka nnyo mu mbeera eri bwetyo kumbe ono ekimusanyusa obwenkanidde awo yayogeddeko ne mwana mulenzi Jime Senkaayi mulya mmere kati ono yeebuuza omusambwa magondo gwe gwebuuza ono lwaki ayagala nnyo abalya mmere kaya ne Bongabbo sobola bizibu n'agamba ekintu ekirano kyakwegendereza nnyo kaakati no ensonga eno balina ogikuuma nga yakyama
kubanga singa bonga bo Lubanzi kinakimanyako olaba akubira bwerere ne bwamanya nti omukazi gwayagala ate ebirowoozo bibirina omulya mmere gwe biriko mbeera ng'onyumiza bonga awo omanya nti ebintu bigenda kutabuka kati yamugamba nti mu mbeera gye ndimu saagala kunnyumiza ku bonga bo era bw'onnyumiza ku bwakabaka obwa bonga bo oba ne Lubanzi obanga oyagala okummalako essanyu lyange essanyu limuluma kati ng'amugamba ndi wayogedde ne Senkaayi nti ddala agamba ki ng'amugamba yakutumidde Senkaayi ono agamba Senkaayi ateekeddwa okumuyamba era ateekeddwa okuleka ng'akola kyonna ekisoboka okusanyusa Senkaayi kubanga mu kusanyusa Senkaayi naye alina ekigendererwa kati munange tukwate kubo ne tujja tudde ewa Senkaayi ebigambo ebyagambiddwa Senkaayi ng'essimu ezze Senkaayi nga gyagezese ye Jime ne bannange sibanga omulalo nja kubanga byempulira bindi mutwe nga waliwo eyanteze ettalu nga likyukidde mu mutwe nga kati byendaba ninga abiraba naye kangezese ekigambo omukisa gugira mugezesa gezesa omukisa gwo nyabo gyebale kale naye gyebale waliwo akasente kankali wano njagala kajjako kali ku ssimu Kimbo yeeyateero omaze okuinisyetinga kamala okuinisyetinga naye netiwaaka bwebula akasimu jjukira tekakateko kakawe kagalira omanye okubanga akasimu ko kakubira naye nga gwe tosobola kakubira kati nga mugamba jangu saidi eno netiwaaka weeri netiwaaka ebula kumba ono yenyini yateesiga kikyaliko oyinza okwagala okugezesa ekintu kyoliko naye ng'ekintu kyogezesa olusi kigenda kuyitira mitawana kati waali ali mu kutyamu ayagala kudduka kati omanyi ka netiwaaka mbuno kazze kati abamugamba mpe enamba yo nzijjeko ssente omanyi ku mobile money osobola okuwaayo enamba yo ne bajjako gwe nossamu pini weetegereze n'asoma enamba ye eyakubidde ku ssimu yamugambye nti osobola okulabika nti enamba yenkadde gy'okozesa buli woba oyagala okugyayo akasente ye enamba yo kwe zijja okuba kati n'amugamba enamba ye ono nno n'ateekamu namba emu mukazi ayinza omukubira enduulu zivuddeyo emitwalo 35 sijja obadde ojjayo zivuddeyo 35 mu myaka gye gino gyonna waavubukidde abadde akola kintu kimu kyakuwunya nkwawa abadde akola kintu kimu kwegamba nga taliraba ku ssente kuguba kyekibadde ekirabo kyayina yadduka banna abantu amasanyu g'akasente nga gabatta bussi olwa mobile money yeewuunya emyaka egiyise omwami oli wadde okwata ku mitwalo 10 takikwatangako kakati naakutte ku ssente ono akyewuunya ensi erimu ebizibu ensi erimu ebizibu duniya sindiye mukyezo munange nga tukwate kubo tujja tudde erudda akaceere akasukaali minzaani bapima kilo 5 kilo 3 madamu mama pima siwali buzibu pima omanyi omuntu ng'abadde obwavu bumuluma lwafunye kasente lwalowooza okulya kanyama tewali muntu afuna kasente n'atalowooza kulya kanyama ozanya n'okuzanya ekyamagero nga kyazze ali wano ayimba kiyimbe tugenda mu maaso ekyamagero kyamujjidde ate ebyamagero bwe biba bijja olina okuba nga obiraga oboku buli kimu kati agulira mu bungi kyamagero kiyinza obutadda oba ekyamagero kiyinza okudda ne kino nezaakyo n'agula n'akagaati ewaabwe babadde balya omugaati ku kyayi abamuwugu n'alyoka gira akasente kakugambye 5 ajula butasaba balance ajula butajjayo balance akasukaali ng'agula aguze akagaati akaceere
munnange ng'ajja bamuteekerateekera ebinankani bye ye Senkaayi. Efirimu egenda maaso Senkaayi ng'akwata emaali. Nange kanzireyo kewaka ng'omusajja. Yagamba nange kanzireyo kanga omusajja. Kati munnange omukyala ali eno oba ali mu kufumba biki tuba tuli awo omwami najja kulikayo mwami kikinga okutta ebintu ani akutumye obitwala waani bakutumye waani ani gwotwalirako nti neeretedde mu bufunze tweretedde tebagendangako ku shopping ne bakola ebintu bya mitwalo 3 ku 5 ne baleeta n'omugaati baleese omugaati mu nnyumba wano. Mwami oyagala kukakamukisa kuyingira mu nnyumba diro twatandika kugula sukaali mu kiro lwaleero. Olwaleero lwe tutandise okugula sukaali mu kiro. Bulijjo tugula sukaali mu kwota. Labe yakikoze. Mwana muwala Amira ali eno alengera essanyu mutaka lyaliko byonna abiwulira. Bannange musajja gwe omugaati ng'oleese munene mulala bwana akaaba mwana akaaba tabaddeeyo waliwo mwana akaaba taliiwo waliwo bwana gumidde kwata bwana akaaba taliiwo aleese omuceere balinga abagenda ofumba mawuledi. Omwami ekintu kyakoze kya buzira. Ekintu kyakoze kya buzira. Essimu gye yafuna n'omuntu oli yagimulekera jjukira gwali musambwa. Kakati Sebono omuwala ye yali atumye essimu bagitwale era yatuuka. Kati connection etandise. Ekibuzo kiri nti kyekiddirira. Omusajja ono bino byonna bibamuwa byabwerere yagenda aseke omusambwa gudde eri gukaabe oba guyina ebigendererwa. Jjukira ku nsi kuno teba byakayiringito teryalumirirwa nga talina kigendererwa. Eno ebadde part 4 tujja kuba tukomewo n'ekyokutaano akuume.